William. Don't circle Sanyalaze. Empewo nyingi. Choka waye emsaka masanyalaze gwajirina. Bwanji. Ha. William. Seba muita iseko tusanyalaze. Waya? Ewa nange William. Kale. Mage. Ndoza kangende. Kangende lwakumatire. Nti sikoze eki. Ngundi yange sijebe receipt yange eri gye nasasulirako ebintu biri ebya byenaleta. Payinzo jinsi abajendaga. Jola bango. Anna badde kugamba na gye ngenda. William gwegeza mazima. Ye. Watandika ddi okukola mu mmeme taata? Mmeme? Bulijjo omume yakuwa omulimu nga simanyi. Hatya. Seba okola mu masannyalaze. Wabula sikutegeera bulungi masannyalaze oba ogamba kiki kyotegeeza. Waliwo akubye essimu nga yagala ogenda omuyiseeko tusannyalaze munnange. Engeri gy'okola mu mmeme. Ogenda okole munaye emirimu gyo muneweya nayo togyerabira. Ani oyo akubye ebigube sitegeera. Munaye wali amune kuliko obutima busatu MTN. Yani taata. Akubye ku namba ki? Iyo simu yange. Akubye ku simu yo. Kandabe. Olabe ki? Choka mena batojimanyi. Nokogera naye anti kubuziza oli mukwebuza. Esimu yiyo. Sha newe basi yange katika mukubiri. Kati omanyijo bakola mu mmeme. Naye aterojina. The number yo nagisavinga, yo already yaliko obutima yagimpereza kati mu gisavinga ng'obutima kwebuli. Hello. Okiraba. Kati gwennyabo. Ono gw'okubidde gw'oyagala akutereko tusannyalaze akusangewa. Nze owa umeme. Nze owa umeme yenze. Nebula lwaki onsiriwaza. Kati kusiriwaza ki? Owa umeme sewa watandika n'okuteekako tusannyalaze. Omanyijo bankola mu umeme. Omanyijo wagaba amasannyalaze. Omanyijo banatandika okufuna omulimu wa umeme nga sigamba. Ng'obasevingako na butima. Buli kasoba ogenda omuteekako mitima. Tewamusevingako mitima. Okumuteekako emitima kasoba wange mwagala nnyo. Kwe kuteekako emitima MTN. Lwaki onnimba? Lwaki onnimba? Kati kulimba ki? Kati omulala aliko ki? Bulya muno nkoye okumbuzaabuza nze ebintu byombikoye. Bulya mu ebintu byombikoye. Mbikoye. Shia.